abatuuse ku kyalo ekisangibwa Entokota omuvubuka Kakeeto Sulaiman emyaka 47 egy'obukulu ate yawasa omukyalo ono emyaka 24. Sulaiman ate nga wazigwalibwa 12 ng'ennaku z'omwezi 5 saako bambi yayiwa ssente ze. Era omukyala we yagenda oyo Sulaiman yeekweka mu nnyumba ate nga tayagala kulabibwako bantu. Omusase waffe Mbabali Eriki atuwa ebifudde ku ntono. Mbabali nga ku kyalo kisangibwa Entokota muvubuka Sulaiman Kakeeto ow'omutima myaka 48 egy'obukulu yawasa omukyalo ono tatendekeddwako mannya ge ow'ente myaka 25 ate nga yali yazaalako enzaala 2 ate n'amuteeka mu nnyumba eno omwezi gwali gwa 12 nnaku z'omwezi 5 n'amukuba mu maka muno saako omukyalo ono yaba yefuulira mu kiti nga mbazzi ate bamuwoyawoya n'agaana. Omukyalo ono n'akwata ebintu ate yali atwaliddemu essimu ya Sula n'amugoba n'agimuggyako ate ng'omukyalo ono yali asazeewo adduke n'essimu eno. Nze Mbabali Eriki mu disitulikiti ey'e Lwengo. Weebale nnyo omusasi waffe Mbabali Eriki mu disitulikiti ey'e Lwengo. Mbadde muzzukulu wa Gabunga Mukalazi Augustus.